Gavumenti mu nteekateeka yaayo yalambika nti buli ggombolola lina okubeera n'essomero lya secondary, ate era buli muluka lina okubeera ne primary school. Course mu bizinga okusomozebwa kuno kukyali kunene, waliwo seed schools ezigenze zizimbibwa, naye amasomero ga gavumenti gali ku muteerera gwa D, siga bisulo. Kati ne osanga eggombolola nga lirina essomero lya secondary, nga naye eggombolola eyo lirina ebizinga mwenda, essomero lijja kubeera ku kizinga kimu. Kitegeeza nti poliisi ya gavumenti ebeetuukirizibwa, naye ebizinga biri emirala 8 ebigwa mu ggombolola eryo bijja kuba tebisobola kuganyulwa olw'ensonga tewaliiwo boarding, ate ng'omwana tasobola kutambula kuva ku kizinga kiri kudda ku kirala newankubadde byeraanaganya. Ekyo tuzze twogerezeganya ne gavumenti nga tukigamba nti wandibaddewo entunulira ey'enjawulo. Amasomero nga gano agali mu bitundu ebizibu by'okutuukamu ne gabeera n'ebisulo, abazadde bagendengayo bugenzi ku visitingidde. Ate era mu ngeri y'emu kati olwaleero amasomo bw'ogenda kumpi ICT kifuuse kya tteeka, naye bw'ogenda mu bitundu birimu mu bizinga teri masannyalaze. ICT bagenda kukozesa computers, so wataaga okubeerawo bonna bagenda kukola ebibuuzo bye bimu, so kyetaaga ebintu bino okusoosowazibwa ng'ebizinga bitunulwamu mu ngeri enjawulo. No, abazadde kati bakimanyira registration, balula ebibuuzo twabitulira ku lukalu ne registration ekolebwa ku lukalu. Kati tufunye amasomero agamala ne education department weri, so nolwekyo registration kati obuzibu bwa nsimbi naye nga tekyabakalubiriza. N'otandike kimanyiddwa bulungi nti ebitundu ebyenjawulo Uganda birina ebyobugagga ebyenjawulo, era tulina bye tuyita abalunzi, abalimi n'abavubi. Tukola gavumenti yateekawo ne minisitule ennamba olw'ensonga waliwo ne ba state ministers. Ekigendererwa kyandibadde nti abantu bano bateebwawo okusoosowaza ebyobulunzi n'ebyobulimi bisoosowaziddwa, n'ebyobuvubi birekeddwa nnyo emabega. Naye bw'otunuulira embalirira y'eggwanga, ensimbi eziweerezebwa minisitule y'ebyobulimi n'obuvubi ezituukayo ezisinga basalawo ziteeka mu byobulunzi n'obulimi. Kantu katono nnyo koyinza osanga kagenze mu byobulimi. Kati bw'onaaba osanzeeyo ka budget ojja kasanga nga kagenze mu kugula amafuta ga operation kupamba okwo nakugobagana. So nga ate awalala tulaba nga ente zigabibwa, tulaba nga endokwa zigabibwa, ensigo zigabibwa. N'ekyo tulowooza nti bw'oba otunuulidde ebiyingiza ensimbi mu ggwanga muno, bw'ova ku mmwanyi ng'otunuulira ebyobulimi, bulunzi n'obuvubi, ekyokubiri byennyanja, emmwanyi $1,885, ekiddako byennyanja $1,167. Nose ndowooza nti kyekiseera gavumenti tuzeera tugigamba efune ekifaananyi ekyokubiri nti osobola okuyamba n'abavubi nga nabo bawa ebikozesebwa oba ng'obibawola baleme okwettanira ebyo bimenya amateeka, naye ate n'okuteekawo akazito kw'abo ababireeta mu ggwanga. Ekyo kikulu nnyo. Honorable, ensonga y'amasomero, ensonga y'omusolo ku buli kintu naye nga ngenda kusembyayo y'amasomero. N'otandike kimanyiddwa bulungi nti ebitundu ebyenjawulo Uganda birina ebyobugagga ebyenjawulo, era tulina bye tuyita abalunzi, abalimi n'abavubi. Tukola gavumenti yateekawo ne minisitule ennamba olw'ensonga waliwo ne ba state ministers. Ekigendererwa kyandibadde nti abantu bano bateebwawo okusoosowaza ebyobulunzi n'ebyobulimi bisoosowaziddwa, n'ebyobuvubi birekeddwa nnyo emabega. Naye bw'otunuulira embalirira y'eggwanga, ensimbi eziweerezebwa minisitule y'ebyobulimi, bulunzi n'obuvubi ezituukayo ezisinga basalawo ziteeka mu byobulunzi n'obulimi. Kantu katono nnyo koyinza osanga kagenze mu byobulimi. Kati bw'onaaba osanzeeyo ka budget
ojja kasanga nga kagenze mu kugula amafuta ga operation kupamba oko nakugobagana so nga ate awala tulaba nga ente zigabibwa, tulaba nga endokwa zigabibwa, ensigo zigabibwa. N'ekyo tulowooza nti bw'oba otunuulidde ebiyingiza ensimbi mu ggwanga muno bw'ova ku mmwanyi ng'otunuulira ebyobulimi, bulunzi n'obuvubi, ekyokubiri byennyanja, emmwanyi $1,885, ekiddako byennyanja $1,167. Nose ndowooza nti kyekiseera gavumenti tuzeera tugigamba efune ekifaananyi ekyokubiri nti osobola okuyamba n'abavubi nga nabo bawa ebikozesebwa oba ng'obibawola baleme okwettanira ebyo bimenya amateeka, naye ate n'okuteekawo akazito kw'abo ababireeta mu ggwanga. Ekyo kikulu nnyo. Honorable, ensonga y'amasomero, ensonga y'omusolo ku buli kintu naye nga ngenda kusembyayo y'amasomero.